abakuuma n'okulwanira obutonde bw'ensi banokoddeyo okuyisa Walagi nga bwe kukoze ekinene nnyo mu kwonoona obutonde bw'ensi. Bino bituukiddwako mu kubaganya ebirowoozo kukuuma entobazi abakungu mu kitongole ky'obutonde bw'ensi. Jackson Kitamirika avunaanyizibwa ku mutindo gw'amazzi agamba nti abayise omwenge bagenze wala okwonoona emigga. As we saw the whole chain, if you add it up, at the end of that stream when we walked down there, you saw blackish water. The water had gone black, very big scum, and no life in it, which is very clear. So the impacts are there and they are visible. They blew right into the river. The cooling is done right into the water, which is also a problem because the temperature of the water is changed and life certainly changes within that localized area. Mu migga egiwerako abantu bakoleramu ebintu bingi gamba ng'okwolezaamu engoye, okunaaba, okusuulamu ebisasiro nga bino byonna bikyusizza embeera y'emigga n'amazzi gaagyo. Kino kye kimu ku biviiriddeko enkyukakyuka y'embeera y'obudde mu ggwanga lyonna eviiriddeko n'okulima n'obulunzi okukosebwa. Minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi Ephraim Kamuntu annyonnyola nti bino biva mu kwesenza mu ntobazi wamu ne mu bibira. The environment is a big challenge. Encroachment on wetlands, encroachment on forest reserves. This is a remaining challenge. Ebintu bingi nga bino bye biviiriddeko obutonde bw'ensi okwonooneka.